tugenda kubatuleka akasema akagenda okubeera akasufu ennyo kamala nolwekyo ngenda basyamu tule mu kalire tusobole okugezaako kubanga tukekkaanya. Tugenda kubatulekera mugo gwa sema nga baga Black Hunger Studios ne VJ's Productions nga bulijjo bakutuusaako sema gye twolekedde. Wabula mu kyo njagala ngeseeko bategeeza nti First Gadgets baleese amanda g'essimu extra capacity series, manda ga njawulo, manda masufu gasukkuluma ku manda gonna ag'essimu kyobola bagayita extra capacity series. So lwekyo ngenda kusaba bw'oba okimanyi nti oli musuubuzi wa accessories, noonya amanda agayitwa extra capacity okuva mu First Gadgets nga bagamba Buffalo namba 8 Bondit Company bakutuusaako sema gye twolekedde kuno konna tuli kwanjula. Wabula saagala mwerabire Hajjat Musirima nga bwe mmanyi nti munayo baleese kati ate ebikombe eby'omulembe. Hajjat Musirima yaleese ebikombe eby'omulembe, abaagalazi abaaya, abaagala amakanzu gali agali ku origino, mpozi ng'ogasseko na biki byonna. Ne bwe munaabeera kapo ku Yidi nga mwetaga matching outfits ez'Abayisiraamu ngenda kugamba noonya abayitibwa Hajjat Musirima Sikali bwawe nankulabye edduuka ly'amaanyi. Kakendo mukasi akamu mukutandika yakatandise bwatyo nga batugamba North Atlantic Ocean gye tutandikidde era nga batugamba nti miles 10,000 okuvira ddala ku nsalosalo ya Amerika. Bagambye kuno konna kwanjula Asante Express ya kago bochimanyi tuwetaga kwetikira bintu bijja China bitusa mu ggwanga Uganda. Wena byagala okutumya okuva e China nga tosituse kuva mu ggwanga Uganda. Nonya bayitu wa Asante Express ya kago nga batugamba Ocean flight bina 2 esimbula kuva ku Heathrow kwolekera ku JFK Airport. Kibasegeza nti esimbudde kuva mu America eyolekera esimbudde kuva mu Bungereza eyolekera mu America. Kakati ku ndege ngabo manyi mbera mu Constant Communications ate naddala ng'embeera y'obudde yeeraliikiriza. Unagamba nti amafuta ge tusigaza mu gasobola tutambuza eddakiika 97 gasobola tutambuza eddakiika 97 ate nga nkujukiza aba Stone Air bw'oba okimanyi nti oyagala kulambula ggwanga ng'oyita mbwengula ebintu kati twabigonza aba Stone Air ensonga eno bagikwasaganya. Unagamba tufunyemu engeri y'obudde kiyinza okuaffectinga entambula yaffe era ng'essaawa zo tutandise okuyisaamu abantu kye twandise last round of refreshments kuba ku byakunywa mpozi ng'ogasseko n'ebyokulya. Nkugambye bapilota babeera mu Constant Communications ng'ogasseko n'abo gye balaga babategeeza nti okusinziira ku ngeri gye basomamu embeera y'obudde tabulesi eyinza okubeera minimo so baleme kubeera nakweraliikirira. Kati endege yino egenda njagala weekaanye ono yakwate kubo n'asooka zaako amaaso erudda zibadde ziwusa wali omwami yakwate kubo n'ajja bw'atuuka ebbali n'amagamaga yatambuza amaaso awo n'atunula buli omu yenna eyali munda maliiso batunuulira n'akwate kubo ne yeetooloola talina kyamakulu kye yakola talina kyamaanyi kye yakola wabula okujjako batula n'abekkaanya n'amala okubekkaanya then ate n'atambula neeyongerayo zibadde ziribusa ate olowooza tiwaaliwo okusituka mu kusituka tewatandika ebyasi kali abaali ene mabega omanyi waliwo bano ababeera mu zikomoni waliwo ababeera mu bizinesi kirasi kwegamba ono abaali wanagera okuli awulira ebyasi kati ku ndege kubeerako aba air marshal wa air marshal bwawulira ebyasi n'akwate kuba n'asituka yajja kumbe lwedde ebiroodi biba bimanyi ngenda kusaba okakkane maama tiwali ateekeddwa kulumizibwa owulidde kubirawo ekyasi Katonda wattu. Ndege tetandise okulozinga balansi endege etandise okulozinga balansi okusinziira ku nsasagge egudde munda bano baatandika okulozinga balansi endege netandika okukyankalana. Pilota musajja watu yafunyemu obuzibu bamusekudde ono yamusekudde n'alyoka agwa ennyonyi mu mitambo labika amanyo gikwasaganya mu ngeri emu endala. Kyonna ekigenda maaso tekinaba kutegerekwa lwa nsonga tuli kwanjula kwako bakayise 97 minutes eddakiika 97 laba tagali ono abuuza ki ekituusewo mbeera akyate Katonda wattu yakwate kuba n'asituka gyasobola okwekkaanya agenda okulengera oli pilota baamugize yalina osooka omusegula amugyewo amuteeka erudda yamuyisawo n'amuteeka ebbali mala omuteeka ebbali naye najja n'atuula mu maaso kabinja k'abasajja nno abawererako ddala tule bali maaso genda okulengera why
omusayi gwasamuse paka eruda ku ndabirwamu kakino balwana nga basobolokesa kottereza endege kubanga endege eruusinze olw'ensonga bapayirota olwedde babakyankalanyiza dda kasema ketulekede bakayise eddakiika 97 the 97 minutes VJ Junior the incredible nga batugamba National Security Agency headquarters z'abanasa yeziri waliwo omukyala yayina bakasa gye yali akuta abaali wano akafwanga kavuga anti chifu ngenda kusaba soko gye munnange waliwo ensonga egenda okwetaagisa gamba ate ensonga ki abadde ali wano nga kirabika ali mu nnaku ye bagamba flight 42 bagezesaako gitwakinga naye tebakyagifuna bulungi tebakyafuna ntambula yaayo katono yatandika okuyita waliwo gwayita ayitibwa Steak Knife kwegamba code name owaisoko omuli ekigenda maaso ennyonyi yasimbudde okuba ku ithro niye kyewunyisa transponders zayo tukyasobola zitrackinga eri off the radar tugezaako okuyita asset yaffe gali terina contact naffe okusinziira ku mafuta kiraga nti balinamu 77 minutes balinamu eddakiika 7 ono yakwati kubasooka akwata akafwanga toyini anti director ali mu kuba jeeyo kyoba omanya ategedde atya owaayi munyiifu gwe kyoba omanya katola tufudde okimanyi nti boss ajja wano director akwata kuba okujja oli abuuziza nti director wabajje n'afaanana ati ati kyoba omanya munyiivu si musanyufu ali pist n'akwateko bonajja kussa ku mawulire ge baali bafunye mu kaseera kano Data Hawkins musooke mumbulire ku ndege Oceanic Flight 42 esimbudde okuva ku Ithronge ejja ku JFK ne transponders zaavuddeko network neevaako ku ssaawa wondooza nga 10 nekirabika kuliko abaliko n'abuuza ate fail safe baagijjeko lokali kwegaba baagijjeko manually agamba nti eyinza okuba nga yafunyemu obuzibu ng'ennyonyi esimbula oba si kibo bennyini abali ku ndege abataddeko ensasya ge baategedde engeri y'okuggyako fail safe so kakibaseekeza tebasobola givuga tesobola kwevuga bwebanga fail safe evuddeko ennyonyi egenda kuba yakurashinga bukurashinzi olowooza abahostaws baliko bameka kono nga bataano bakoze contact konda tebakoze contact tubadde tufuna signal okuva eri asset yaffe tulinako mbega waffe so koleka embega kyate kubanga ababuuza mulowooza abahostaws bali bameka kono bali bataano n'ababuuza mutegedde muti abakoze contact ne boogera nammwe konedda tulinako asset tulinako mbega waffe asobodde okuba yabadde yabawadde dda ndowooza information ku kyekigenda maaso before nga communication tezinaba cuttingibwa off gagenda mu kaseera kano ono abaali wano giraagira bw'ati agenda okuzza amaaso okulengera bamuyita Steak Knife twagala kwogera kanaka kaali kagudde ebbali era bw'atyo n'akeetikka yakayisawo n'akateeka aba akateeka mu kutu okutolwedde kwagize dda katonda wattu kirabika no yembega abo gubadde boogera ku Steak Knife yakwate kubo n'asituka mu ngeri yakimpowooza empolampola bana enjagala weekaanye n'abagambye tuli kwanjula kwako ate nga saagala mwerabire n'abagambye abafasiga gyeso babaleetedde amanda g'amasimu extra capacity series bwe mba ngamba series kibaseegeza ebika byonna mu nkola ey'enjawulo extra capacity kakati ono kyeyakola yakwate kubo najja erudda bw'atuuka ebbali otuufu awuli omutwe gumubobba genda okuzza amaaso okulengera akato kajja onabireko ku kitange ate kati nze kitaawo nandi mulabyewa yabadde afuga endege kitange yabadde afuga endege katabani ka pairota genda okuzza amaaso okulengera musajja watu bamwokyeza wano waali tali bulungi manyi kyobaokola tokikola bwotyo kansoke ndaba engeri gye mba mutereeza ngenda kwetaaga ka medical kit erimu economy anti kalimu economy ka medical kit kalimu economy emabega bagambye eki erinnya ly'ogwandika onoze Samuel ngenda kusaba osooka oteeka omukono wano eno nyiga nnyo ku nsingo ya kitaawo teekako emikono ebiri bwoti kangenda ensooka enonye ka medical kit kabadde ayogerako osegera nkusaba tomuta mukwatiraawo kono butereevu sigenda muta n'akwateko bo n'ayitawo genda asobola okugeza kunoonya medical kit bajje bajjanjabe pairota wabula ennyonyi yaguddemu ensasage olw'abasajja abakyamu abasazeewo okutekinga over buli kimu kyonna kati bwe bali mu buyinza looli yakwateko n'ayitawo n'ajja ebbali genda okuzza amaaso
najja nga asembera mu ngeri ya kimpowooze. Baabano bintu byakusoberera abasajja sebo bali ennyonyi bagigudde dda mu mitambo. Kyakola teyabatawaanya, yazaawo buzi akajje n'akwata ekubo n'asooka akomawo eno. Baabo yatuukako n'omukyala wa Air Marshal genda omwekebejja bw'ati. Bali mu communicating nga bayita sek knife, kati yakimanya kana akatu kayinza omuleetera ttagali. Singa abasajja bano bamanya nti ayinza okubeera mbega, kiyinza okuleetawo engeri ya tabbu. Onoonya kiko, onoonya medical kit. Pilot ayasekuddwa ekyasi. Ono abuuza nyambye ntya? Banaye tuyambye tutya? Bali babuuza twetaaga kuyamba tuyambye tutya? Soko nnoonyeza omuntu, omusawo oba naasi. Anti singa nkikola bajja kale kanoonye ndabe. Twetaaga omuntu alina medical training. Banaye tusaba bw'oba okimanyi nti olinamu obukugu bw'obusawo. Twetaaga naasi, twetaaga omusawo. Waliwo asekuddwa yeetaaga omusawo. Banaye twetaaga omusawo. Oli musawo? Oli naasi? Twetaaga n'asobola okutuyamba. Ono yagamba nze ndi musawo. Obadde ki naawe? Ayinza okubeera ng'omukubbo tomulaba ennyambala gy'ayambadde. Owaayi musawo ayinza okuba nga engoye yazigula jasi wamujati musirima naye nga tekiraga tekigamba mutujje. Oli abadde amugamba nti ayinza okubeera omu ku batujju gwe tulaba ngeri gy'ayambadde. Ayambadde kanju. Who is this asset? Bane musooke mumbuli ku asset ono kono deep cover operative. Implanted with the transnational extremists. Era agamba nti bamplantinga okusinzira nti waliwo ba extremists okuwakuside yo Ukraine. Mpozi ngogasseko n'abarasha. Olowooza bano ba separatists ba Russia kono tetunaba kumanya kigendera kyabwe. Signal via satellite com relay. Miniaturized earpiece from DARPA. Tugenda gezaako nga bwe tusobola ekizibu ekiriwo sigino nafu. Getting from detainees lately, the current SOP for these guys is don't tell your people the plan until it's time. Yagamba nti okusinziira ku information gye tubadde tufuna okuva eri abo abaakwatibwa. Okusinziira communication zaabwe bagamba nti sebo teboogera operation zaabwe engeri gye bagenda zikolamu. Kati information gye bafunye ng'oli agamba nas. Nas naffe twasobodde abasiya baapiikinze chatter, baapiikinze communication. Tusobola okugezaako ku identifying aba hijackers. Njagala mugezeeko trackinga buli ground ennyonyi we yavudde. Tusobola okugezaako ku accessinga ku poti zonna buli yenna yakutte kuba okulinnya ku ndeege we yabadde we yasimbulidde ng'ogasyeko n'ebirala. Njagala buli kimu kyonna kikolebwe. Ngenda kuba ntuula wali yegenda okubeera yafeesi yange neetaaga sikiwa line, neetaaga kakyayi, neetaaga buli kimu kyonna. Director Hawkins okolindeko. Kati abagambye nti ataddewo code orange. Onambuuza nti oinitiatinze code orange. Anti nkugambye ensonga ya White House. Tulina omusajja ali munda singa tumuwa omukisa. Communication zavuddeko. Asset wote tumanyi kikyagenda maaso n'okukola. Already ennyonyi ewambiddwa abantu 5. Bebali in control ya 767. Ekizibu ekiro failo sefu yagiddwako. Nze siri wano okutandika olugero lwa buzira. Agamba nti mu dakiika 10 zempe endeege bwe tuba tetusobodde gezaako kufuna proper communication ngenda kusindika abagenda ogimaliriza. Kati yava ku initiating ekiyitibwa code orange. Code orange kitegeeza nti embeera ya kunyiga bunyizi yakuba bukubi ndeege. Oli namugamba tosobola geza ku initiating code orange. Ekiseko oteekeddwa ofuna authorization. Namugamba seetaga authorization olw'ensonga kigenda through White House. Through the White House, I can initiate code orange. Endege genda sekulwa. Kalina kyabadde amusaba namugamba tulina asset, tulina mbega waffe twali twamusindika dda ali ku ndege eyo. Namugamba zisigenda kubeera muzira mbya kisiru. Abo abasajja olwedde bawambye edda ennyonyi, tulina communication ku nnyonyi mbawadde eddakiika 10 era bwatyo n'asindika endege zino ennwanyi ne zisituka zigenda zisika n'endege mu bbanga. Laba ngenda kusaba gwe soka weesegemu dda wali erudda. Namugamba yeesigadde ebbali n'akwate ku baleese akasawo bajjanjabe pilota. Antufunye omusawo yuno gwendeese. Tebatulabye nga tuvaayo tuzze mu kasoobo. Najja asooka akebere mu kamedical kit akamuweereddwa alabe oba asobola okugyamu ebyetaagisa. Beetaaga basoke bakakase nti afuna oxygen. Alinga ali unconscious yeetaaga okudda engulu. Akato kalaba nga bakola ku kisaawe waako. Abasajja 3 n'abalebye wansi eyo. Ababiri mbalaba nga bali maaso eri. Totya kitawo agenda kubeera fine. Totya mwana wange. Ngenda kusaba kano sooka okakwatire wano. Ngenda nsooka enfuna amazzi ge tunaakozesa.
ziwale zire busono wajira yaleta nakyala ngenda basaba ono musoke mukume nga mulamu tugenda mwetaaga Fono doctor. nakwate kubona asembere wali ono batandika kwogera kiruga nagere kuza amaaso omusajja abadde abayamba nga kibika akolagana n'abatujju omugamba sokolete ibano basooka ne beesika lindako omugamba leeta n'amukwasa serubwatula malo gifuna n'agyekebejja malo gyekebejja ne batandika okwogerezeganya ate nga kiraga nkirabiko n'amutyanamu yafunye mulu ya air marshal baabo yakwate kubo n'amukwasa eno no ye n'amukwasa eno gwe sigaze eyo sewo nze sigenda genda nakya plastika gwe sigaze eyo gyekagedere eno bano bafunamu okutya baali tebakikkiriza abayi ono abadde adduuka sokolindeko singa alekeraawo okussa ngenda kusaba onkubira essimu ato mpita infact mpita nzeze kago oboyita abagambye singa alekeraawo okusaba muyite loli n'ayitamu neyeetooloola bano bafunamu okutobera balowooza nti munnaye muntu munnaabwe mme musajja mujambula musajja mujambula bano bakyalemedde communications baagala kuyita munaye embega waabwe akadde katugwako yagamba nti ayinza okuba nga receiving ayinza okuba nga tareceiving ate failo safe failo safe anesi nga tusobola okwakisesinga hardware naye kitali ekyo kandabe kikyate nyina kyali wange mu secretary agency abadde atwakinga abantu bano n'abako dakwebu gyazudde ku Ukraine agamba nasis kitegeeza kwegamba kodi etegeeza nti balina kye bagenda okukola ekyamaanyi era ng'agamba nti bano abakutte endeege baba tebasobola genda maaso na kumesinga app n'ekigambo nasis kiba kitegeeza nti si baakusaaga kyonna kye bagoba kikulu osegera oka kiki ekigenda mu maaso wasekudde batenansi bonna kati ennyonyi obadde ogenda gisuula toddamu kuba kyasa owulidde tiweekyanga kyange obadde ki anti orders nzijja eri mukama sigwe then kati va ku ndeege ogende eri mukama naye kimanyi nti oli wiiki gwe kasajja gwe oli wiiki ngenda kusaba oyo mukumireko amaaso anti kale bosi tewali tabu kakati tambula bano beesonywe gyatugende oyo omukazi alina pilot kono musawo akakasa nti pilot amukuma abeeroke gwe teweeralikiye akakasa nti amaaso gakumira ku basaabaze essimu baba ne bawulira essimu evuga bawulira essimu evuga essimu evuje ne bajja basooke bawenje essimu ani ayina essimu wano ku ndege ani ayina essimu tuwulira essimu evuga evaawa ne bajja nga bayitamu baguka erudda gwe ngenda kusaba kaana gosooka ompa essimu eyo Samuel ompa essimu ngenda kusaba ompa essimu sebo nekigikookinga leeta essimu owayo muwe essimu maama yabadde akuba weebale gwe giteeka wansi n'agisota kyekigenda maaso gwe soko tambule sirika soko gye jangu tambula ontwala wakono sirika gwe tambula butambuzi tugende sirisa ekimwakyo yakwate kuba n'amuyisaawo n'amuleeta ebbali oli omusajja mupangulukufu yamugambe no satellite communication abateesi babeera ne satellite communications tebabeera na satellite wekimanyi ekyo naawe kati oli biki gwe musajja gwe nze ndi wa international police Interpol yes ndi undercover ndi mbega negwe kakasajja gwe oli full of shit okakasha goza lwaki sinaba kukuba kyasi mu mutwe goza lwaki sinakuba kyasi twetaaga ensonga zino tuziteekemu abasaabaze anti saagala oblowinga ekava yange oli muntu omuweka abantu gye banagenda maaso n'okumanya kibasegeeza ne bano bagenda tegeera kikyendi mbadde nkusaba ku lwaffe ffe embiriri sirisa ekimwakyo gwe weka akitegedde nti ndi mbega kumbe kino kiwulidde nategedde kasajja gwe tebasooka bakwatagana ne bagweŋŋanako banaye njagala weekanye
gwe naawe tosiriwalirako becupa ku mutwe mala omusekula ecupa bekifuba bana omutwe guno namuyisawo namusawuka ettali kiraba aliwo nasooka awulira ebigulu kikuba ennyondo gasiya wabula singa bamusikana ng'alwanagana nakyo waba wagenda kubeerawo akabuuza ba omutwe nga nakyala alaba banasooka amunyigira ddala n'amumaliriza kali obuzibu gwe ngenda kwetaaga obuyambi bw'osokojje obuzibu bali kusikana mayiti ya kyali waabwe muyisawo n'amukanyuga wansi eyo nazzaawo naggalawo wekweke yanguwa soko lye kanvaali yanguwa bakwateko ne balya kanvaali kakeno naze awulidde ebiguluba nakwateko bajja asobola okwekkaanya kiki ekigenda maaso erudde eno notambuza amaaso awo agenda okulaba talina kyalengera the nakwateko nayitamu naddayo aya tebayambiddwa sodi yayitawo nasooka amenyeka maama nyawo yambuza kakyako ko ye tewali munange kaali ka mutabani wange kyesobola okugamba shapuno kantu kali awo kasongoyirivu mutabani we yalina emyaka emeka twetaaga tugende tusikane pairota kirabika kwegamba mutabani we alabika waliwo ekintu ekyamusala oba kyamuyingira nekimutta kati akantu ako kashapino rodi abeera nakeera akambala mu bulago mulina kyemwafunye twetaaga tufune ono yagamba twetaaga tugezeko okufuna footage okuva ku airport ya Heathrow kono saava zafunyemu obuzibu saava z'oku zafunamu obuzibu ifo nga tebana naye bagezaako okuŋŋaanya data kuba n'abafunye in order to identify the hostiles. Ndege yine egenda nabagamba Montaro yokoleji ngogaseko ne Royal Giant ge masomero era nga bulijjo mbategeezera ne mbajjukiza abasajja bali muno sebo batambula bayinaayina nakya abamuyisaawo bamututte ni mwana zino ensoro olwatandise okwekalakasa mu the fucking animals. Oli bulungi pilota ngenda kusaba osooka onfuneyo blanket nfuneyayo bitawulo mpozi ngogaseko ne bibandage ngenda kuyambira kitaawo ngenda kusaba sebo osigale ng'oli mukakamu ono omusajja undercover agent era agenda tuyamba agenda asobola okutaasa ngenda basaba musigale nga muli bakakamu temufunamu kwesika nsobodde funa bino oba binaakola anti mugambi kati kyolina gambi lwaki information ogenda ogigabaagaba anti twetaaga abalala babeere naffe why that smoking causes cancer. Did you start straight away or did you give it like a fucking day or two? I don't understand. The more people know my identity. Yagamba abantu gye banaagenda maaso n'okumanya identity yange gye kijja okukoma okubeera ekyetabbu. Okay? Oli abuuza buli kimu kiryoke kono buli kimu kiryoke afande. We good. Tulyoke teri kayana. Amugambi si abasonga lwaki ogenda maaso n'okwacha yogera lwaki? Fucking job. Abantu gye banaakoma ogenda maaso n'okumanya nti gyendi we wajja okubeera ttagali. Kitaaga information esigale mu bantu batono bafwe tubaako mulala gwotegeeza akya naayitawo naddayo kakati ngenda okugiraagira bw'ati. Are you okay? Oli bulungi akato kambuuza oli bulungi kubanga nengedde oyina engeri y'olusaayi erina okukwateko basooke yeesiimula amulengedde ng'aliko olusaayi nakwateko ne yeesiimula katonda watu asonyiwe. How long have you been a terrorist? Omaze banga kinga oli mutujju musajja gwe ulira omwana ebibuuzo byabuuza omanyi ki Samwero? I'm a terrorist. Ani sesetwala kubeera terrorist then kati oli biki? I'm just a man. Nze ni muntu So I could give your father a glass of water. anaatera okuwa kitaawe egiraasi y'amazzi. Namuwulidde ng'ayogera omuto Seba alina ebibuuzo byabadde abuuza ng'onaawulira. Omuto Seba ambuuza omaze ebbanga ki ng'oli mutujju. Abaana abato nabo bamanyi tebaba nakasiba yabuuza okusinziira. Karodi yakwate kuba najja erudda bajje bali
obuzibu nga bunajja atolooza pressure tetandise ofuuka ey'obulabe. Endege tetandise okufuna pressure. Te pressure ogimanyi namwe kenyini ebebanyigiramu emitwe. Musoke mukakani banaye mukakani. Ono yajja waliwo yayitamu nga ayambadde ekisuuti abaga mukakani. Pressure efuuse pressure. Onagera okuza amaaso ng'atandise okuva omusaayi mu nnyindo n'amanya ekikozinga pressure eno singa ennyonyi eba etambulira waggulu matutudi eza waggulu kamala. Agenda okuza amaaso okulengera nakyala. Yagamba kirabika tutambulira waggulu nnyo ate ku speed etekanika. Beetaaga at least esooka ekakkanemu kendeege. Yayitamu yajja ewona anani ki ekigenda maaso sibitegeera anti alutamye tegamba kituli mu mitwalo 3 naye ate eri steady. Tuli ku level naye ate kabini pressure. Haya yagamba nti etera kubeera 9.5 kyokka ate neeri mu 15 PSI. Yagamba kibasegeeza nti kabini eyinza okuba nga yerese pressure eyo. Tulina budde bwenkana ki? Tulina eddakiika 5 okusobola okugezaako okukakanya pressure. Yakwate kuba agenda alabe kikyabayiiya. Why? Nenda kusaba omusawo osooka ono omuzukuse. Pilot asooka omuzukuse kubanga omusajja agenda kufa. Anti singa tomuzukusa ffenna tugenda kufa. Yagamba ekituufu kiri nti byonna bye mbadde nkola zibadde basics ng'omusawo. Singa wabaawo ekinaba kituuse banaye sigenda kuba na buvunaanyizibwa kuona omuzukuse. Tiwali kyakola muzukuse atutegeeze. Kigenda kubeera oke Samuel. Totya. Sam. Agenda okuza amaaso. Nina kusaba osooka ofuna empiso ya epinephrine. Genda oleete eddagala lyonna. Leeta eddagala lyonna ly'onooba osobodde okujja eyo. Buli omu yenna ngenda musaba asooka ampulize tugenda kwetaaga medication twetaaga eddagala essaawa eno. Bw'oba oyina eddagala lyonna ly'olina ngenda kusaba oluteekewa buli ayina kyayina. Twetaaga eddagala asthma inhalers epinephrines byonna twetaaga eddagala. Banaye twetaaga eddagala mutuyambe twetaaga eddagala. Bajja babayitamu babagamba twetaaga eddagala. Leeta lyonna lye mulina mulituwe. Is everything the guy? Ono yagamba sokolindeko buli kimu kyonna kyetubadde twetaaga tukifunye. N'akwateko n'abireeta ebbali. Bisawo n'abiteeka pembeni. 17 PSI. Why PSI pressure erinnya. Tuli ku 17. Smooth as fast. Ngenda kusaba okikwata empola. Mu mpola ate ng'oyanguwa. Relax. Kakana topakuka. Genda sobola okikola nga bwe tukyetaaga. N'alyoka akwata empiso. N'omukuba empisa amuzukusi. Ezo empiso n'akamu kuba 2 taddangulu. Nga taddangulu konti tekimala. Yeetaaga tumwongere ndakoona ajja funa stroke. Ayinza okufuna stroke singa mukuba empisa ezisukako. Ono linda akonze tonzitira kitange. Samuel ngenda kusaba ntunuulira. Olina okuneesiga nakyamuleka akola omulimu gwe. Owulidde? Waayi tugenze mu 17 wenjogerera. Tugenda mu 17 pressure efuuse pressure. Kikole nkwegayidde omusajja muzukuse. Muzukuse atubulire ekyo. Waayi tugenze mu 17.6 kikole naawe. Uyagala tufwe. Zibadde zewusa ate road n'alyoka ddengulu. Abuusa ki ekigenda mu maaso banaye ndi ludda wakono sokolindeko. Ennyonyi ewambiddwa. Ekyasi kirabika kina bwe kyakubye. Kati pressure etandise okuyingira. Tutereezezza tutya. Yabagamba valve eyinza okuba ngeri stuck mu manual. Kati mugende mu flipping edemu automatic. Ekyo kijja sobola okuregulatinga pressure. Ye valve eri ludda wa. Captain soko tubuli ye valve weri. Ki ekigirama. Damu omusekule natukona. Musekule natasooka ddengu. Atubuli ye valve gye tusekeddwa okusika weri. Yakwate kuba n'akomawo. Roll 17 red valve blue conduit. Okay, ekirala. Mu byonna bye mukola ngenda kusaba otaasye mutabani wange. Bukosi kano ke bamukubaka alina okumuggyako newankubadde yadde ngu naye yadda mu maanyi ng'alina ate okudda.
akutuke kati ambudde waateekeddwa genda yajja akanoonya we bamugambye baabano genda okuzza amaaso okulengera kaali wano mugambye alina okukasika wabula kengeredde kyokka ate tebalina budde bannange owaayi tuli mu 17.9 bantu no press etandise obanyiga emitwe bawulira bafu bawulira ng'ofa matagatandise okubwatuka mutwe gubagenda kwabika kyakola nakwate kubo nasika sazewo kamwoky engalo tiwali kyakola allah nalyoka akasyako bulungi 17.8 etandise okukka yinegeze mu 16 14 allah wabula payirota abagambye ki ekyokukola wetwogera essaawa zino musaatu afuuse embuyaga ezikunta era bwe batyo bakwata bukwasi kubo ne bamubika kato kabulire ennaku bambi olwakisaayo waako onaagenda okujja okimanyi nti osekitange gwe gwosekitange bannange muleke katoka ebisigadde tekagala kumanya kabadde kagala taata abeere mulamu nyokusya ku road engeri gyakosezza amaanyi byebyo ebituusewo munnange yakwate kuba neyeetooloola munaku ey'ekitale ennyo kamala neyeeyongerayo baabo yajja gwengenda kusaba tuula wansi ndaba osoberera ki tuula wansi niyakwateko najja nga ayitamu mpolampola lodi ajja amaaso n'asooka asekula endabirwamu busungu bwerere bw'alina abaali wano agenda okuwulira ngo namuyita Alex nti ati munaye toteekeddwa agenda maaso nakwenenya olw'ensonga okoze kyonna ekisoboka leka nsooka endaba omukono gwe sooka oleete omukono ndabe sooka oleete tulaba omukono tugaana sooka oleke tulaba omukono yagumuwa najja afuna engeri gy'asobola okujjanjaba yamugamba nti wabadde mukyamu kono kakasa nze gwolaba nava ku by'obusawo olabika walina ensonga zo nga gwe omuntu nalina omusajja yali controlling yalowoozanga mu butuufu sobola mbeera siina makulu waatali yankijjanyanga yankolanga buli kimu kyonna soka nabeeranga ne stress lunaku lumu nagenda okwata ekkubo genda okujjanjaba omulwadde kyokka ate omulwadde baali bamukuba eddagala ne mwongera eddagala namukuba eddagala olwedde eryali limukubiddwa kale lwe lunaku lwe nava mu bufumbo ate lwe lunaku lwe neesonyiwa ebyobusawo tinga olabye munnange nange mbeerawe ne ŋŋamba amusole azinimya amusole yamugamba 7 eki mutabani wange yalina emyaka 7 naye ayogera nti yalina kibasegeeza nti yava mu bulamu bw'ensi eno yazaawa ki ekiddako kyetugenda okukola tugenda kulindako nedda tuteekeddwa okuteekinga kontro y'endeege tuve mu byokulinda tulina oteeka kontro y'endeege yajjayo embwasi nembwasi eringa kitooyi yamugamba nti eyinza okufaananya nga toyi wabula eno si toyi ekyo kyonjagala okitegere nakyo eno 3D printed gun eringa eyaddala biraddala ebyasigwe kyoba omanya kati ekola etya erina sensitive trigger temuli magazini eno ye magazini yaayo osegera emagazini yaayo osonga gyogenda okuba then nosekula osegedde mukwano Come on, Remy. Remy. The
F-22s are going to be armed them any minute. Remi wandi badde okola ekyetaagisa F-22 zigenda kuba zituuka ku ndege mu dakiika ezitali zaawala. Funa engeri gye tuba tuyamba tutaase abantu abali omwo. Steak Knife twagala kwogera naawe. Yakwata ekkubo n'asooka ava ewali Nakyala. Omusajja wamwe mmufunye. Banayeze Steak Knife. Go on. Genda maaso tunnyonnyole. Pilot's dead. Pilot yali kutaka. Where to find the goddamn plane? What's the plan? Omu ku basajja yagenda maaso n'okuvuga endege kati enteekateeka eriki. No way to re-establish a fail-safe. Tewaliwo ngeri gye tusobola gesa ku establishing a fail-safe ennyonyi ebeera in control ng'erandinga. You can install locally or something? Tasobola gesako ginsolenga locally ko nali waggulu bannange. 6 minutes, sir. Yabuuza Raptor ziri mu bbanga kikono mu dakiika 6. A remote control of the fail-safe system in 10 minutes. Bwe mwona aba temusobodde gezaako ofuna remote control ya fail-safe mu dakiika 10. You can shoot him. Ngenda kusaba ezo zi F-22 zisooke standing down. Olinga agamba nti oyagala mu standing down osobola osekula endege. If you have a magic bullet, I'm all ears. Bw'oba olina magic bullet egenda okutaasa endege eyo then nsoke. Naye okusinziira ku byatukawo sebe ebya 9/11 tebakyase tebakyakola kya busiru kyonna. Tebaloba. Singa bamanya nti endege ewambiddwa tebalina control tebalina kibagikubirawo. Kale mugambya lesi ng'olina magic bullet. Wabula nze sigenda kubanga apuliza kintu kya kyonna. Not sure yet. Sikakasa. You find somewhere to sit down and buckle up. Come on. Genda osooka ogamba abantu bafune buli omu waatuula bafune we beesibira. Beenywereza oba n'abeenywereza. Mwe mutuule wansi. Naye gwe tuteekeddwa okubaako kye tukola kono simanyi tukole ki. Simanyi naye. Ngamba twandibadde tuyiyanga obudde bukye tugera kuleka bagwagwa batufuukira kirala. Bano bali mu kaayano. Labika oli ayagala kwefunira mukyala. Even if we overpower them, who's gonna fly the plane? That idiot. Just on the island while all of them are dead. We'll figure something out. It's time to make the move. Y'all get ready. Get back to your fucking seat! Get back to your fucking seat! I'm so scared. Wabula mbajjukiza mun photographer. Abagamba nti akubira ddala ebifaananyi eby'embaga ebyokwanjula mpozi ng'ogasseko n'emikolo egy'enjawulo. Era nga mu kyakutegeeza osobola okgenda ku social media applications ze n'olaba buli kimu kyonna. Mun photographer. Tutto sempre passato nel podio. Munabuuza ki ekigenda mu maaso waayi. Non pilota now. Tutto si Babataddeko endege bwe buzibu. Ni. Boogera kiruga. Where's Goran? Goran ali luddawa. Haven't seen him. Waayi siri babysitter wenzi sinaba mulaba lwaki mumbuuza. Maana akwate ku n'ayita waagenda alabe. Oka, pick up the phone. Mwe Oka ngenda kusaba soko kwate simu. Oka kwate simu. Is Goran back there? Goran gyali emabega. Nedda. Phone? Oli weka. Oh, I'm like a Ndine layika buzibu kyate. distracted by the passengers. Alex ali distracted n'abasaabaze. Either atandise okuba mu mbeera oba. Genda ononye Goran. Does it suka way too much? Naye nagamba nti Alex omwesiganye ebiteetaagisa mwana. Kakasajja okeesiganye ebiteetaagisa. N'akwate ku bahitewo. Target is at 350, holding steady on previous course. Copy that. We'll intercept at 4.5. Onagenda okwata ekkubo okuzza amaaso okulengera bw'ati. Haha. We have to do something. Tuteekeddwa okubaako kye tukola at least tugezeeko okulabula abali kuli. Any communication will be monitored. Yagamba tewali kye tugenda kukola olw'ensonga singa tukola communication yonna ejja kubeera monitored. SIGINT. Mpozi linda kwaliwo ekiyitibwa signal. Signal interrupt. Fire a white noise and monitor. Osobola firing a white noise. Just cut in and out, right? Like dots and dashes. Morse code. We could get in a hell of a lot of trouble. Gambia asobola ogezaako okufuna engeri gy'asobola okyankalanya sigino. Ne baba nga tebafuna bulungi sigino wabula ekyo kisobola otusibya gye kubuulira. Namugamba tewali kyakola nze chief oli director. Tulina otaasa asset yaffe. Kola kyokoze. Unaagenda okussaako okuwuliriza. Balinga abamusindikira Morse code. Soko lindeko. Yakwate kubona akumaweene emabega.
bwatuuka emabega n'alengera fuselage kwate kubakirire wansi balinga abamuwadde communication ku kikyayinza okukola baabo nabagambye twekayitibwa the 97 minutes naye nga ate mukyo syagala mwerabire ababeit nabagamba ababeit kodi zaffe ennyangu nnyo onyiga bunyizi star 185 star 60 hash ku MTN n'ogoberera emitendera oba si kino onyiga star 185 star 90 ate awo tubeera ku Airtel n'ogoberera emitendera n'osobola okumanya ngeri gy'oteekeddwa osibamu buli kimu kyonna ate mpozi nkujjukiza aba Capital Chicken bw'oba okimanyi ddala mutuufu weetaaga okulunda enkoko noonya abayitibwa aba Capital Chicken n'ensonga bazimalira ddala bulungi obwabuyo aking capital banga tono bakudiza sente zo n'amagoba babeera ku 40%. bwewaayo akakadde funa kamwana ono yagamba kirabeka bagenda koona mu seconds 45 bagenda basekula mu seconds 45 niyakwate kubo najja ebbali bambulidde kikyasobola okukola okukyankaranyaamu yajja Sidewinder is locked and loaded. On my mark. Muzeeyi abagambye bagisekule tayagala kumanya bagikube bwe bato ne basumulula ne baweereza ono kyeyakola enaasobola okugigetageta kyekigenda maaso waayo kiraga nno bagenda basekula kasuka kajje yanyiga omulundi gumu ennyonyi ne yeewugula nyize omulundi gumu ennyonyi ne yeewugula ebisuka ne biyitako bakuba miss Negative impact. tebakubye lwaki basooka basiriikirira What a movie! What the fuck was that? What are you doing? Anan! ono yabuusa anaani ki kyokola buli amaze okukyankalanya n'akwate kubo n'akomawo butuufu n'anaani avuga endege yeewunyiza lwaki endege ewuguse si yagiwugudde Alex akwata kubo kuva eno wansi namaana akwate kubo najja yajja asembera antugenda sekula ogwokubiri endege tugirengera n'akwate kubo n'asumulula bagenda sekula bano bakwateko ne basooka bajja wansi eno bwe batuuka wansi What was that? sookoleke kabadde kakyako Unknown, sir. sikulimba tekamanyikiddwa balina ke bataddeko kalinga kasigino naye tebategedde kaaki bano bamadafaka kikyate Ghosts, sir. I have ghosts. sebo nyina ghosts kuono ki ekigenda mu maaso multiple phantoms zaalina kwegamba ennyonyi yeekubyemu duplicate eno enkola yabarakya waliwo ekiyitibwa HB high band transmission device During the Cold War. Radar is useless. agamba nti kata yange okozesebwa mu cold war kamanyi okukyankanya radars Space. kaduplicatinga buli kimu kyonna Who gave them that fucking clearance? kati abo abasirwani abawadde clearance eyo Raptor 2 back in formation. ate olowooza bano baba bakyasoba ku lada zaabwe buli kimu kyonna kikyankalanye ayinza okuwetawetawo ebifuufufuufu ebitaliwo byabatalawo kati yajja akube n'ekisuka kyaba directinze okuzisa nti baba bakyankalanyiza obwengula Raptor aboard. Raptor aboard. Negative control. babaga bageseeko okwabotinga kono sikyasobola kisuka sikiinaako control kati mu bbanga ate mulimu endege endala zonna endege ku lada zaazo zakyankalanye balabako ebitategerekeka onagerekuza amaaso okulengera nalengera ekisuka kijja kitagala nabuusa kyekigenda mu maaso owaayo kigenda kuba endege ziri wano ziringa 3 nekiyitamu nekyetoola zino ezaali wano nekijja waliwo yali mu maaso awo kiki ekigenda mu maaso bannange ono yakwate kuba gyasooka alingiriza eyalabe ekisuka sebo kyakuba eyali awo
kyakuba endege yali awo kyo tukinyumiza kyasekula endege yali awo era endege neyitawo ono yagamba nti yebadde direct hit banange katonda watu buzibu nga bunajja n'ebipapajjo byayitawo nebisekula n'endege y'abantu ebipapajjo byayitawo nebisekula n'endege y'abantu bannange anti munaye waliwo ennyonyi gye bakubye Raptor 1, come in. Raptor 1 tugenda basaba come in. Communicate. Sir, we lost both F-20. Ennyonyi bbiri ezivuddeko. Zi F-22 bbiri ezivuddeko. 3. Then katwasindise 3 gwe kyoba omanya. Ebbiri zirabika ziremeddwa. Eyokusatu ekube. Raptor 3 bamugamba akube. 1 ne 2 bo balitali. Endege sio bagikubye yisewe egudde mu mazzi. Ono yakwata nakya n'amugamba sokojje. Yitawo. She's in the clear. Missile grazed it, sir. All right. Ono yagamba kwegamba miso bamazo zisaako. Katonda watu banange. Tungamba nti ogenda kuddamu okola ekintu kyekimu. Tugenda sekula ennyonyi okuli abantu abatalina byakulwanisa olw'okuba bali mu uncontrolled airspace. We kill a lot of unarmed civilians. Anti senga tetubata kibasegeeza nti abantu bangi abagenda okufa. Responding, the order stands. Musigale nga murespondinga order estandinga. Mutaminating kasendego giraba ku site. Kaso giraba on site sekulirawo. Tiwebuuza tobaako kyonyega sekulirawo. What is that? Sokoleke kano katyati. That's an impact trigger. Eyo impact trigger. Bayina sebo mune ekizuka. Eyo sebo nuclear warhead. This will do when a Russian nuclear bomb destroys your city. Webuuze gwa Amerika bagenda kola kisinga Russia kujja abarashe kuba ekibuga kyabwe. Between the superpowers. Mwagala kutandika utalo masekati ga superpowers. America. Neda mako. World without superpowers. Twaga tubere n'ensi watali superpowers. It's the beginning. Olwayo tugenda kutandika enkomekero ya superpowers. Amangambye gwe imagine singa tukwata kojja y'omu Russia nitugikuba mu kibuga kya Amerika ekinene. Oza Amerika egenda kuli acting etya. Lugenda kuba lutalo masekati ga bakaguje. Asset there, pick up the engineer. Bano bakyatula mu footage. Wait a minute. Sokolindeko. Wait a minute. Sir, I have something you may want. Sebo waliwo kyenjagala osokojja olabe. Here. Lengera. Hit Charlie in Qatar. Tarmac security. Agamba nti mu Qatar kutamaka ku security. Right, all 767s, one load per plane. Yagamba nti baali bagenda maaso n'okuba nga batikka ennyonyi emu ku emu. 6-7. Naye ne yaffe yennyini gye tuliko. Right. Giraga nti waliwo crates bbiri ze baateekako lwaziteekako ennyonyi n'ekkamu. Serious weight. Now how much? Kibategeeza nti weight yali y'amaanyi gye baateekako. Engineer left more than just a scrambler on that plane. Bayinza okuba nga tebaateekako scrambler kyokka. Scrambler tebaateekako ka device kwe gamba kakyakalanyiza bwengula. Bateekeddwa okuba nga balina ekintu ekye baateekako ekyali ekizito kamala. Kuba bagenze okulaba okumonitalinga emipiira gy'ennyonyi. Nga we baateekako bwe bati ennyonyi n'ekkamukko. You think it's something. What? Oteekeddwa okuba nga director olina ky'olowoozezaako kiyinza kuba ki? We don't believe in coincidences. Ffe tetukkiriza mu coincidences okimanyi naawe. Back during the Cold War. Mu biseera bya Cold War. Of low heat. Abasoviet balina kojja gye baakola ngeri portable. Almost half of them. Ng'esobola okuba nga bw'okiwulira. Lindako. Sir, you're talking We're about... talking about new Oyogera ku nuclear. Kono baakola ka nuclear. involvement. No. Kino ekintu kirimu abarashyako nedda. Pioneer years ago. Myaka egiyise emabega Lutherians I've been trying to track them down ever since. waliwo abatujju abaali bagenda maaso n'okukola kyo tubadde tubatwakinga okumala ebbanga. Yes, go ahead. Genda maaso. Wait, this has been confirmed? What? Kikonfamingiddwako n'ekyaki. It says there's a nuclear device placed on that flight. Inginiya agamba nti kuliko nuclear device ku nnyonyi eyo. I need the SecDef on the phone right away. Neetaaga Secretary of Defense ku ssimu essaawa eno. Kyokka ogamba abo babootinge. Mr. Secretary, Mr. Secretary, tulinamu engeri ya situation. go immediately. Mbadde nteesa deaf communication mu bunnambiro. Deaf communication. Kasasegere n'asobola okutegeera kojja nuclear kojja eri ku ndeege. N'amanya kati nno kalabaayi. Okay,
So look, I got the specs on one of these things. It's a fucking nasty piece of work. Ono yagamba nti ngenze nefuna specifications ku kojeno gye boogera ekituufu kiri nti ya bulabi. This guy, there's no other choice. A nuclear explosion at that altitude creates an EMP pulse that'll knock the eastern seaboard back. Ono amugamba nti kati baseegeza tugenda gikubira mu bbanga kono obuzibu obuliwo. Kojja endesigning bwe bwetyo singa mugikuba ebegenda creatinga electronic magnetic pulse. Ebintu ebisinga byonna ebigenda bisaanyaawo. Kino kye tusobodde okujja ku satellite communication nga kiraga nti waliwo communication ebadde efuluma okuva ku facility yaffe ng'egenda mu 4102 mu Sheniki 4102 esegeera emanya nti kirabika waneeno ku station waliwo abamulwana segere ku station waliwo abamulwana ne bagamba Hana Water saagala mwerabira aba Hana Water. I did what I thought was wrong. Nze nakoze ekyabadde kinabadde nsubira kekituufu. You think you are? Ne kada mutuufu weeyita kimaama. We're not at some ethics seminar at Harvard Law. Yamugamba saagala olwoze mu tuli ku ethics seminar ku Harvard Law. Here to follow. Oli wano okugoberera orders zange. Dr. Nuke. Please don't interrupt me. Ngenda kusaba saagala onyingirire nga njogera. Issue bracelets right now is because of that nuke. This Yagamba nti essaawa kino okubanga tuli ku mpingo olwa nuclear kojja eyo. is always a chance. Wateekeddwa okuwabeerawo omukisa naawe totabusimikisa. How many times have you applied for this Mirundi emeka gy'osabye ng'oyagala kubeera director? and been rejected? Nga bagaana mirundi emeka? 5. Mirundi 5. You still believe there's a chance? Kati okyakkiriza nti waliyo omukisa? Because you haven't lost. Olw'ensonga Because you haven't really lost. g'olabanga atanaba kulemwa, You haven't learned how difficult tonnaba kuyiga the consequences of indecision. ebiseera ebisinga consequences ezibaawo singa oba okoze decision. Responsible for the bombings of grade school. Yagamba nti gwe tonnaba kola ku decision ereetera n'abaana okufa, ekintu ne kikola mu Washington DC. You didn't have to stay up for 2 weeks straight. Nga oteekeddwa okuba ng'otula okumala wiikisi 2 muwalawo ng'awambiddwa. Washington told you not to touch. Nga siripasira Washington gye bagamba togikuba ewambye muwalawo. You didn't have to watch her beheading Gwe tewafuna mukisa kulaba ng'atemebwako omutwe. on a live stream. Ng'ebintu babitaddeko live. Sorry. Onoonsonyiwa ate ago mbadde sigamanyi. Luck runs out. Omukisa gugira ne guggwawo. The reason you think there's still a chance is because you don't know what the world really. Bw'oba okyalowooza nti okyalina omukisa kiba kitegeeza gwe tomanyi nsi bw'etambula. Maybe not, Anti oba osanga nyinza okuba simanyi bw'etambula ensi. but I know what it can be. Naye ate manyi ensi kyesobola okubeera. Nga ffe bennyini tutaddemu effort. N'amugamba kale, after this lecture you can go. Genda. Amugambye gwe ebintu bye tuyiseemu tonnaba kola ku decision eyinza kuleetera ttagali. Nze tukoze decisions ezimu nga n'abakama baffe bali mabega waazo. Abaana baffe bafiiridde mbaawambibwa ne batemebwako emitwe. Lori yakwate kuba n'ayitawo n'asooka kirirako emmanga mu ndeege. Kiki tuba tukola essaawa zino kono sooka owulirize. Negenda kubeera suicide mission. Abasajja abakozesa nnyonyi. Gavumenti yaffe, olaba gavumenti yaffe ebadde etusekudde. Wano twasigalidde ku lwaffe ffekka. Tiwali kyogenda asobola kukola. Lori yakwate kubo n'akomawo. Heathrow finally came through. Heathrow emaze netusindikira security footage. On it now, Tubadde twagala kola facial recognition analysis essaawa eno. sir. But stop bullshitting Ngenda basamulekerawo siri wala. now. Gayi waffe yeetaaga nteekateeka kati. Just take that record. Bino soko bizeeyo. Bano ababadde baagala okubaako kye bakola bakisegere tewali kye bagenda sobola kukola ku taasi. Laba nno. Kino kyambalidde kikuba omutwe. Oli kisiru. Yakikwata n'akiyisawo yajja akiwalula. N'akituusa ebbali. Ngenda kusaba sirise ekimwakyo. Bw'oba tuyagala funa buzibu sirise ekimwakyo. Waliwo yajja n'amugamba muti. Ane kisigala nga kirwana. Kyokka abaze basajja be. Balko! Aha. Wika ryba najnebezpieczniejsza. Wypusty albo w bój. Yogera kiruga. Kakwata ensingo n'agikutula. Ensingo agikutudde Gasiya.
wabula kyabadde alina kikola kubanga nenakyayamutulira n'amwewuunya naye nga singa takikoze bano bantandise okumubuusabuusa kitandibadde kirungi yakwate kubo najja ng'ayitamu mpolampola leeta emmundu gwe lekerawo okufakinga around obadde ki naawe Let me ask you this. What is the greatest struggle, my brother? To avenge the slaughter of the innocents. What I am asking is a more difficult question. The path that you are on will not lead you to the peace you are seeking. Vengeance is both rational and morally justifiable in the face of injustice. Prompted to my vengeance by both heaven and hell. You missed the moral of that story. Hamlet is blinded by his revenge. It steers him down a path of evil. Hello, yes, 1 2 my check 1 2. He become worse and worse. Mwami atudde wanne sekakiti amuyitira munnange amunnyonnyola ensonga alinga amugamba ebintu byemukola munnange Evil. Command the good. yagamba nti struggle gye tulina okubaamu yakulwanisa sitaani Struggle. nituteekawo ekirungi ye greatest struggle Way. kwegamba olugendo lw'ofuna engeri wesegeera olugendo lw'ofuna engeri You're not my brother. gwe toli bulazo wange leka kuwoza my brother byoba ovaako siri bulazo kano kaakwate kuba ne kava kwa King Station ne kajja erudda kasoke keyambe Remy Jesus. niye chifu naawe ojja nkojoba I know how we can reboot the failsafe. manye engeri gyetusobola okulibootinga failsafe tutya Darling, tugenda gireinstalling ate tutya boot is still up there on the main. yagamba nti backup boot ekyali waggulu ku gundi ya main server y'ennyonyi Remotely. Yeah, but sir, we have no way of transmitting. singa tusobola okugezaako okubanga tu installinga remotely anti tulina ngeri gye tunaasobola kubanga eri waggulu Or everything in mission packages. tusobola okuddira rapture oba kyetwandiise ka F22 ko ne kabanga kasindika sigino ne tuddamu ne tuinstallinga Itself. bwe tussaako A failsafe ready. then kati yo ejja kusobola okubanga ye installinga bwe mala okuinstallinga ffe nga tuteekamu default codes ngenda kusaba Remy tukole ffenna ku kino kono kale boss singa tufuna failsafe then ebisigadde bijja kubeera okay nyonyi ejja kubeera nyangu n'okulandingisa kati bano banoonya munnaabwe tebamulaba bakebera buli wamu wonna bamunoonya tebamulaba ngenda kusaba oyitewo osooka otuule gweddayo otuule wali wooteekeddwa otuula Shut up! Кого ты шукаешь? Рано. Никто не посудил. Ведь я как раз слушал ракет. kimanyi omubuuza nsonga ki biki ebigenda mu maaso ko ntuyiya bwe tuti ne bwe tuti Саня, а ты за ним. okay Я побуду спереду. mpozi ekira kye ngenda okugamba leka bino nze mba mbikwasaganya Facial analysis. facial analysis tumaze ofuna footage tumaze okwidentifyinga omuyeka gwe tusobodde okwidentifyinga biibino wano nagenda okuzza amaaso tufudde slowless inidi slowless They're headed. Where? ntegedde ne gye balagako no balaga bwajja wano tewali walala Coming for me. ajja kutta nze kyekimuleeta waliwo gwe bategedde ayitibwa slowless inidi slowless labika mutujju w'amaanyi era director agambye kati maze n'okutegerawa gye balaga tesiwala nnyo simbaali bajja wane wange ayagala kumaliriza nze ate kati gwokola ki anad okola ki ono yakwateko bwe najja ebbali amaze otegeera omutujju nekyayagala Why is Slorus? lwaki slowless aba akwateko okwagala okutta Because history always. olw'ensonga ebyafaayo birina engeri gye bikufunza
wali omumanyi I created him. nze yamuteekawo nze yamutonda oluvannyuma lwa muwala wange ng'afudde nze yakuliyetinga Slowless I heard as many of them. nali njagala nnumye abantu abo nze saafaayo baba meka abafa oba kyetaagisa ki bonna bonna nga babukubi buli we baali. The man most responsible for Katerina's death, that's Enid's wife, was named Abdul Habaz. agamba nti omusajja eyasobolera ddala okutta Nearby villages muwala wange yali mukwano gwoyo omusajja. risk that kind of collateral damage, but abantu baali bangi naye twali tetwagala kulisikinga nitrate munitions depot. naye ate twakisula nti abasajja balina ammonium nitrate nga balina dipo y'ebyokulwanisa ebyo chemical gases ez'obulabe. So kati ffe bwe twakuba Extremist terrorist groups. ekigenda kikwatira omwana w'oyo mutabani we He uses them for his own. kati yanyiiga n'atandika okugenda maaso n'okuba nga akozesa ba extremist nga abakozesa for his own advantage. Flores using Green September. be bano abaakola emirimu ba Green September mu South Africa ko nedda ye yabakozesa kati endeega agireeta gy'oli kono of course mwana we yafa. I need to go to the car. ngenda kwetaaga ogenda mu cockpit Just get the passengers ready to roll. wekakasa nti ba passengers oli beetegefu okubanga baloolinga on my signal. ngambye ngenda genda eri mu cockpit obula kakasa nti ba passengers bagenda kuba baloolinga on my signal. owulidde nti ye There's 4 of them. And us in the cockpit. Fine. No. Alex is with us. He can fly the plane. It makes no sense. He killed that guy. I don't have time to explain. You're just coming to. ono yabagamba nti katugenda kwekolamu omulimu tusobole ogezaako okulwana oli yagenda kuba avuga endeege ko tekikola amakulu ng'ate yasse ekyali waffe kono ebyo nja bibanyuya luvannyuma ye muntu yeka agenda osobola okutuyamba. mwesegedde tugenda kwekolamu omulimu tulwanisa abali eno. mwesegedde bale bagamba nti omusajja gw'oyagala tukole naye omusajja yasse munnaffe n'abagamba sina budde bwakunnyonnyola ebyo. What do you think you're doing? Shut up! ngenda basa musirike mulowooza mukola ki musirike syagala kuwulira akuba kerere syagala kuwulira akuba kerere. waliwo sebo olugambo olutambula atukwata mukwata amagulu mukwata ekiwato. He has a plan and we're taking over the planes. Tulina enteekateeka twagala nnyonyi gikwatamu. Ono aba ayita agenda okuzza amaaso omunywanyi we yali eno. Yatuuka ku ono n'amusekulirawo. Olugambo lutandise okuyita waggulu banaye ennyonyi mukwata amagulu abakwata amagulu abakwata ebiwato. Ke kaseera yakubako omwekyasi ne bamukaba. Banaye baakuba oyo omukazi agamba ki ekigenda maaso wali wajja naye ne bamutomeza mwongere beekozeemu omulimu ne bamwongera ne bamutomeza n'agwa ettale. olowooza afudde kono simanyi. ono akwate kubajja musajja watu tamanyi gyasembera. Lodi yamulinda wanasooka mwambazi akambe. Mwambazi akambe n'amuyisawo n'amwebasa ku ttaka. Kumbe Karodi kazze. Aya. You are a traitor, Alex! Alex oli traitor. Traitor was Marco. And traitor abadde Marco. Basalawo basooke bambalagane. Basajja basooke bambalagane. Zimutuuzaako na gakya mukubye omugere. Wabaawo bokisa yamugwamu gwe bokisa ni gwogwamu naawe. Ndi siteekezo. Gwe tebo vaayo.
sijja kuvaayo saaga omutwe n'agutomeza wansi n'amukanyuga ettali mwagala kulemera kukuleeta luvengevenge bw'ona abasekuddwa gwe kyoba omanya namaani akwata wano ate seetaaga osigale ng'okyali mulamu seetaaga osigale ng'okyali mulamu yamusiba olukoba lw'essimu n'amunyigira ddala n'akakasa nti avudde mulamu bw'ensi eno n'alyoka akanyuga ettali akakasiza nti amaze okumujja mu bulamu bw'ensi eno yes kyekiddako kati anti dokita munnange bwe bituuse kirabika abamu ku basaabaze bagenda kwetaaga obuyambi nze wano nyinza okubeera nga ndyoke n'akwate kuba n'ayita omukazi wattu agenda alaba abasigadde yajja bagamba nti abagwagwa bonna abasinga bamaze okunyigibwa NSA Director Hawkins. National Security Agency Director Hawkins twetaaga okwogera ne Straight Knife. Mr. Hawkins ono bw'awulira eddoboozi n'amugamba Mr. Hawkins copy that. Nkufunye bulungi Mr. Hawkins. Did you just you let yourself be known? Bw'obanga ofunye ekisago otugenda kusaba otutegeeze. Bw'oba olina ekisago otutegeeze. Ono Masheeka musaatu ye yayiseemu bambi yafusse eddembu yagenzi kunta. Steak knife. Your F-22 escort is standing by to transmit the reset codes. Anti muna F-22 tugisindisaawo esobola okugezaako kubanga transmittinga reset codes. 10 miles due south. Era nga twagala nnyo tusobola okugezaako giraivatinga ne bamubuulira runway kwe baagala okugissa. Miles nga 2 kuva we bali. 10 miles. Ogambye mayiro nga 10 We don't have enough fuel. Naye ate amafuta gayinza obutasobola tutuusaayo. Still a chance. Amafuta weegali wakyaliwo omukisa. Wakyaliwo omukisa gw'amaanyi. Can you really fly this thing? Endeega onoosobola ogivuga. When I flip the switch on these navigation buses, the control system will lose power. And then what? Buckle up. Need everyone to buckle up! What? What did she say? Antennas online, sir. Yeah. Raps 3, transmit. Roger, command. Transmitting packet. It's done, sir. Reset the breakers. Ono yagamba kimaze okolebwa ssebo kono kati reset the breakers. Reset the breakers. Genda bitya. Ekirira bitya gwe kyoba omanya. Nabagambye twekayitibwa the 97 minutes. Tulina kasema kake tugenda okuzaamu. Buseba bwo tulina kuyanja. Tulina busema kujja ate nga originals yo twagitandikako era nga tukatambuliriza season esooka tugenda gikuba oluku mu mutwe. Ate alo tuke tukwate kasema akayitibwa Echo kagenda kubeera ka action packed. Echo next week tugenda kuba tulaba akayitibwa the Echo. Kashavu kanyama bwe mbatwalako eno bwe mbajja eno. Yagamba kati oli wange. Nice work, Steak Knife. Now, you need to input the authorization code to give the fail-safe control. The code is Tango Oscar Sierra Mike Hotel Echo Lima 54. Steak Knife, did you copy my last? Oli yagamba wa Steak Knife osobodde okopinga enamba esembayo zenkuwadde. Lodi kati ennyonyi eri mu mitambo gye.
No. No, you're not dead. Mufudeko nedda toli mufu. Onaaguddeko no abamu kwabo. The other. Yeah. They're all dead. Except for the undercover agent that intercepted you. Yamugamba nti abasinga bonna balamu okujjako undercover agent yasobola ba intercepting okumanya biki bye mukola. Namugamba otegeeza wa Interpol. Kati ono boogerezekanya naye takyayogera nabo. Bamugamba nti waliwo kodi gye baagala omuwassemu yazzaako buzaluggi n'anyiga. Bambuusa ssebo osobola okutuwulira. Confirming anti kodi ogifunye tumanye ekigenda mu maaso. Kalina ekyewunyisa baakuzaako emabega. Omusawo abadde n'omwami omu ku abo abasuubirizibwa okubeera abatujjo. Abadde akyalimu olulamu. Kati abadde amugamba nti bonna bakyali be bafudde okujjako owa Interpol eyaba interceptinga. Kati n'amugamba otegeeza wa International Police ekituufu kiri nti mbega yabadde ono. Oli ali munda si embega. Katonda wange. Ali munda si embega. Ono yabadde omu ku batujju Katonda bwe yabadde adduka. Akomatu kayiseewo ne kagwa ettali. N'agezaako kanoonya. Abaakanoonya omusaala n'amugamba va wano gwe ssebo dda wali. Saagala okugire va wano ddeeri. Omusaala n'ayitawo. Kati ono bwe yagudde. Amatu gaabadde gawuuma agenda okulyawulira waliwo aboogera kananka n'akakwata n'aketeeka mu kutu. Mr. Hawkins. Agamba nti munaye tabadde strike knife nga bw'osuubira Mr. Hawkins. Kasajja nno ke kajja. Genda okuzza amaaso okulengera. Gasiya mwereere. Yabagamba nti Soros yali mu ndeege kati. Obwedda gwe tucommunicatinga naye buli kimu kyonna tukikwasiza ye. Bw'oba oyagala okakasa nti ddala mu butuufu nze wa International Police njagala osike sleeve yange. Zino ze access codes ezikutwala mu cockpit. Oteekeddwa okuyimiriza omugwago oyo. Nedda. Sisobola kuvuga ndeege bannange. Anti tosobola kukkiriza musajja okurashinga ndeege. Endeege olwedde eriko nuclear kojja. Tosobola mukkiriza gikurashingisa mu bantu. Eriko nuclear bomb. Eriko nuke. Allah. Amugambye ze access code osobola ziteekamu no accessinga cockpit pilot ajaba yegalidde. Mukazi watu yawonga. Yasoberwa. Ubedda bayamba omusajja omukyamu. Ali eno abakyesibye ku Hawkins basekula amatwale gaabwe mwafiira mu mutabani we.
Anti mutabani ngenda kusaba kino ngenda kutegeeza kino nja kubeera nawe mu bbanga etali lyawala. Mulumba nampuba ku mutwe. Wanimbye. Lekeraawo. Why did you kill your own people? Lwaki watta abantu bo? Obadde otta abantu bo. Mbadde sina kyakusalawo. When I found the earpiece, bwe nasula earpiece, one of them was in a... nakimanya nti omu ku bombega. I just didn't know. Nali simanyi nti ani. So kati bonna nalina obbatta. Naye ate nenkuyamba okukola by'okoze. Kumbe nyamba omutujju Katonda wange ko nedda. God has nothing to do with it. Ebintu bino tebiri mu Mukama. Why? Then Alex lwaki? Justice. Bwenkanya, noonya bwenkanya. So we all die for you and justice. Olinga agamba nti ffenna tugenda foro kubanga oyagala bwenkanya. Ani anaafa ku lwaffe? Ebino ebintu birikoma ddi bannange? Ante bikoma. Lete mundu kaba kasama nakasekula. Ate yamuyigiriza bwe bagikozesa. Kabadde kasama nakasekulirawo. Muto yakwate kubo najja. Nasooka afuna extinguisher akasajja kukamutira ne kitaawe. Fucking shit. Are you okay? Okay, come on. Are you gonna crash? We're gonna try not to. Hello? Hello, is anyone there? Can anyone hear me? Someone's on the pilot channel. Patch me in. Nacha yakwate kuba na communicating na babuze bane wali waliyo. My name is Bamugamba asoboka yenyonyole kompiti wa Kim. Ati mpiti wa Hawkins. The plane. Oli control yenyonyo jina. I don't know how. Yagamba ndi mu control yende wabula simanyi ngeri yagivuga kona ate bahajja akazi bona bali kutaka. Get through this. Kale ngenda kusobola kuyisa mu kino. In front of you, tell me what you see. Yamugamba ngenda kusaba otule maaso ga console kikyolengera. Okay, Console yeno wano maaso. for an authorization. Basaba authorization code. Following. Ngenda kusaba typing mbye gamba. Press these inputs, Kim. Zino ze inputs eh. Aha. Nyiga T tango. O Oscar. Mike. M Mike. S Sierra. H Hotel. Echo. E Echo. Lima. Lima. 5-4. 5-4. 4. Mara okugira bwati na patchinga in. Fail safe engaged. Rerouting to safe landing. ETA to landing site. Ono yagamba landing site kono mu dakika nga 10 egenda kuba etuuse. We don't have enough fuel, Kim. Tell. Tetulina amafuta gamala bannange. Hello? No! Hello? Genda okwagala communicating nabo nga tebakyayogerezeganya. Picking up. Kasajja kazuukuse. Rerouting you to the nearest automated runway. It's 9 minutes away. Yagamba nti njagala kuyamba at least endege mugitwali okumpi. Dakika nga 9 kalwani wakali okumpi. You'll have to go manual. Why can't? Waliwo ka private kijja kwetaagisa okubanga ovuga manually. Ngenda kuyamba ovuge manually. Dakika 2 ziyise mabega obadde yagala kurashinga ndege n'abantu abalimu. Osobole okutta abantu abala. Kati ate osamba ogenda tutaasa. Tuyinza tutya okwesiga. Amafuta no gatugwako. Ne engine yine evuddeko. Jump up, Sam. Soko decide seri. Good boy. Mugamba jangu tulabe. If he tries anything, you just shoot him. Singa atandika okubaka ebyekisiru byakola gwe sekula musekule tomulinza. Tomulonza kasabako ebyekisiru byagala okola musekulirewo. Sorry. They've re-disabled the failsafe override. We lost auto control. Ono yagamba nti atooza failsafe tebagijjeeko control tugibuze yennyonyi. It's not a steering wheel. Kati ngenda kusaba ogenda givuga manually. Kwata bwoti. Left. Sikangoza ku kono. Mpola mpola nga bwozza ne ku ddyo.
then omale osindike mu maaso. Pull back. Pitch the nose back up. Yagamba nti osobola osikamu emabega. See those pedals by your foot? Olaba ebyo ebigere ebiri wansi ebyo ebisotta ebyo. Now using your left leg. Kati kozesa ekigere kye ekya kkono osobole okutandinga west. 0-2. Teeka ku 0-2. N'agikyusa mukazi wattu. Ono yagamba nti ennyonyi etandise okuva ku mulamwa. Tandise okuva ku mulamwa. Okikoze Kim, okikoze. They're headed for. Patch of field, about a mile off I-64. I want you to contact local PD, fire and rescue. We have to set a perimeter. Tell DOE they need to move in and secure that nuke the moment that plane touches that runway. What's the local hospital? Jackson General. Tell them to expect incoming. Hello, say 1-2. You're too low. 4 Y1s. You're too high. Yagamba nti bwolengera obutala buno obwa red kibasegeeza nti oli wansi nnyo kasi otegera buno kibasegeeza nti kati genda mpola. Now you can't lower the landing gear or the wind will tear the wheels off. Yagamba nti tosooka kujjayo mipiira kubanga singa ojjayo emipiira kibakisegeeza nti empewo esobola ogifuwa nga tonaba kukkirira. Good, you feel that? You feel that feels good. Okiwulira ekyo kati ogiina kiwulika bulungi. Ngenda kusaba genda mpola kwatamu ku giya katini. Kwatamu ku giya katini tugende. Another set of load. Another notch of flaps. Kyokwenyige flaps wano. Aha. Nezikwate kubo nezivaayo. Kati ogenda kuslowinga down mpola osobole okujjayo landing gears. All the way down. Kano kasike kakirire ddala paka wansi. N'akasika ne kaka wansi emipiira. Aha. Sam, clear. Sam soko jja wano jangu wano Samuel. When we pass over the fence. Bwe tuba tumaze okuyita ka fence ako. Using these two buttons. Ngenda kusaba onyege na amapeesa abiri. Using this button here. Osobola osala kafuta osegera. Engine running. In case anything bad happens. Tetwagala tulandinge nga yingini kweri kuba kati kiyinza okubeera ekyobulabi. Mafuta gayinza okuleeta ttagali. Kijja kukola gwe tofaayo nyiga. Ndege bagireeta. Kati sala yingini. Gamba omutasala yingini nga bwe yamugambye. Kim. Bano balaba bulabi. Beebuuza ekigenda mu maaso. Wenyweze kati kubanga egenda kwegundawo. N'eryoka ejja. Baabano n'etuuka wansi. Balwana nayo. Yes. You okay? Plane is down. No detonation. Ennyonyi etuuse wansi kojja tebaluse. Yes. Wabula
agenza otuuka ono nga kirabika yabivuddemu ddaye nga takyabirimu. Jangu tulina okufuluma. Jatufulumeyo bakwateko ne bajja. Badde lutalo kamala bajja. Wabula majjukiza mindset videos abasikani bwe masaka mu nyendo busema babutuusiza ddala bulungi. Hollywood movies abasikani bwa mpondwe customs weera. And video library and electronics abasikani bwe kawuku movie center ekibuye. Abe videos za plaza ali movies embali nkoma saka movie clinic asikani bwa mu Kisenyi Kabulaja. Level videos abasikani bwa Igayaza Sipo wa media. Iwo musawo Jona matuga opposite Kobil. Busirema babutuusha nabagamba Jazzmatic video labra shikaniwa. Bosiro okwategeeza Norris Jewels asikanibwa ku SP Plaza opposite Kisa kya Maria Plaza Kuriamu Street yao. Abategeeza obo kimanyi nti weetaaga jewels ez'omulembe osobola okumusiikana Norris Jewels aleeta empeta ez'abafumbo ezitali z'abafumbo necklace eza zaabu original n'ebirala bingi tujja kuba tubitegeera. Dan Bayer njasiikana bwe wakisiika kutuusaako BW Bellings nga bulijjo Kabulaza abatumidde. Ono yakwata zino ebbaluwa ze n'azinyiganyiga n'asula ettale ziba tekiri musa director yajja n'omusiikana mu yafeesi ye. 6 action. Eyo rejection yabadde ya mukaaga. I wouldn't worry about it. There's always the chance the 7th will turn out different. Yagamba nze sijja kweralikirira tomanya wayinza okubayo ogw'omusanvu. Siwe ekiri director of operations wangi. Always a chance. Always wabaawo omukisa amwise director of operations. Congratulations. Thank you. Neera we bali. Asizewo yamu recommending amwaddeyo ekifo akyagala ye kawumule kyakoze kakikoze. Twetaaga abantu bwe bati ne wane waffe. Omuntu ng'osobola okuleka naye abantu baffe baagala fiira ku mirimu. Sente bazikoze buli kimu bakikoze naye baagala fiira ku mirimu bannange. Kati abaana ffe betusomesa okubeera abakabi banaakola batya mu gavumenti pozi nga bazzukulu baffe bajja okukolayo. Kale bwe katyo bwe kabadde nalaba akaddako ngenda kusaba osigaleko wookajje oba sikiwa oba oli ku mutimbagano gwa Munowatch sigalako bulungi nnyo. Mukama abaakumire mweraba. I wish you were here, but you might make it worse. I don't want anyone, I wish it was you. I wish it's true, I wish it's true. I don't wanna listen to what you say. You're just not good for me. I won't cry once again.